ankowa yandeka gwe wonkoyera n'owulira nti kati nkukoye ova wadidi ffenna tulina okukkiriza kati ffe olaba ffe twogera ku bantu tetusobola kutandika nyiigira abantu olw'okuba batwogeddeko tulina okkikkiriza nti bagenda twogerako akyaddaaki ebyo bigambo bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Kasuku Kuku Wazabanga olutalo lwabwe wakati Kasuku ne Tamale Mirundi Junior tulabikanga n'okulutandika terunaba zaba YouTube bonna bembadde nkola nabo programs era abantu mbadde mumbuuza okuva ku live eri gye nakola ba YouTube abamu baleeta abantu abanvuma obuzibu bwa bino byonna buvaawa njagala nsooka kupuleyingireko ka video akaletedde Tamale Mirundi Junior ozikubamu ne zaaka then tukomewo ku busungu n'olunyata mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior Senior nga bwe yeeyita ensangi zino welutandise okubanga lukoleranga luyeera era abantu betulinamu okukola ekisaakaate ye mutabani wa mugenzaani Tamale Mirundi mumuleete tumuyiseemu eggaali. What are you talking about? So I honestly can't believe you have just unleashed a can of worms and bees. Ano bino byenjagala Oyeno goyogerako nze mukuza ogwo mukuza kati muleete tubulabika nawe kojja tomanyi mwana bamukomola obatanna wagundi no mutabani wa Tamale Mirundi mukomole si awote tunatuukawo what are you talking about Pastor Sempa no kati mbadde awote banange ye batnaye entalo mutabani wa Tamale Mirundi oli mukomole oluvannyuma lw'akatambi ako mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ebisinga okubanga bimuluma n'okubanga bimwenyikaza kyekyokuba nti omuntu akyaza eri ne bamuvuma wabula ate ekisinga okumumalako ebyewungula kyekyokuba nti oyo yakyazizza oli eyamuvumye ate era agenda maaso n'okubanga amuyita annyonnyole ku ebyo bye baamuvumye. And they pretend to be friends. Bajja ne baleeta abantu ne bakuvuma after they play the hypocrisy card. Bw'ate bakuyite ate onnyonnyole bye baakuvumye. Mwana mulenzi Tamale agattako nti ye ekisinga okubanga kimwewuunyisa kyekyokuba nti oli amukyaza ate ye abatayagala ye Tamale Mirundi Junior kufunayo abo bantu bagenda maaso n'okubanga bavuma mikwano gye mu mbeera efaananako bwetyo ate mu bufo kwegamba both their main aim is about views. Omuntu abalwiringa mukwano gwo okkiriza oti omuntu avume mukwano gwo to that level atandika omugamba mbwe akakavubuka ate kategeera akasiyazi biki nga oli awo otudde andizenterepo kyokka gwe ate toyagala mikwano gyo gikyaze bakuvuma because we can also do the same. Nange nina channel zange nsobola okukyaza abavuma abantu nenze when a person is my friend I treasure that toso avuma mukwano gwange ku channel yange because mwana mulenzi ono yagaseko okukatutema nagamba nti amazima amatuufu bino bi YouTube ebizungazunga byali byamutamadda lwakuba kale ye musajja musirise nnyo nga we mumanyi Tamale Mirundi Junior mu bufo. There is life after views. Zaba YouTube obalaba abasibo bungi bali bantamadda nenze ngasise because I'm mature. Awana no mwana mulenzi ono awe wamuletedde n'okuba nti yeekubyamuko obufaananyi ne yejjukanya olunaku kitaawe lwe yava mu bulamu obw'ensi eno mwasingira okuba nti ayongera okukyayira aba YouTuber nti bajja n'obusimu bwabwe n'obukamera ne batandika okuba nga bakwata content mu kufa kwa taata we n'eddakiika ze baamalawo zaali mbale nnyo nnyini ddala. Nze muzeyi wange oyo yafujjukira we bajja awewaka ne bajja n'obusimu batulawo eddakiika ne bakwata content ne bagenda. And I don't know why YouTubers think tuli basiru we are stupid. Wano no mwana mulenzi ono yataddewo embeera ya oba bibalemye kambyekolere. Tamale Mirundi Junior yalabye nga ba YouTubers bayinza okumumanyiira. Ojja kujjukira nti ensangi zino abadde obwanga bwonna yabuteeka ku TikTok
era nga kwalina akaunti ye era kwabadde agendanga maaso n'okubanga akwasaganyiza emirimu gye wano nawali mwatera okukolera vidiyo ezo ng'asembedde omutwe bw'ati direct ku kamera abeera ku tiktok. Wabula omulundi guno agamba nti ebya tiktok kabisooka oba biwumulemu kyekiseera ba youtuber abalumbe eyo gye muli ng'ayita ku mukutu gwe. Kanda baani afiirwa nnaku ze YouTube yange era kwe nnyenda okubanga buli anjagala nsangenga ku YouTube yange buli muntu follower wange ajja sigala nga followinga era abadde ta followinga tajja sigala nga akola ki. But I'm tired of these YouTubers. Asite omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior aweereza Kasuku obubaka amugamba nti amwewuunya nnyo okubeera nti bamuvuma ye Kasuku atudde awo atunula ate oluvannyuma n'amuyita tukira lifaayi wacha Pule content mukwano gwo kyokka nkuwa views tolina kyompa banvuma bwe bamala okunvuma nga wooli then you look for me ate nange n'onkolamu views. Which kind of person are you? Goba muntu nabati do you really treasure a friend? Sepa kye yakoze se kakajjangu okiralify what? Asite omwana mulenzi ono agatako nti tali kyerabira okubeera nti bino bye batandise okubanga bamukola ensangi zino ba YouTubers ne taata we kati omugenzi Tamale Mirundi senior abakulu bano. That nonsense should stop. Oli Junior gwe bali bamanyi yafa. That's what they used to do to my dad. Because my dad was a very good person. Bamukolanga ebintu bingi nga asirika. Nga bagenda ne bakyaza bamuvuma kyokka naye ne bamukyaza. Still mwana mulenzi ono yayongedde okubanga alangira ba YouTubers bano agamba nti amazima naye baba mukyaziza tebalina ke bamuwa tebalina ke bavaako mu buufo obwo. These YouTubers are not appreciative. Nze tewali sente ze bampa. Even being their friend, I gain nothing. I'm one guy who gets my money clean. Ku nsonga mwana mulenzi ono ze yatunulidde ng'akola okwekyanga tali erabira lunaku lwe yali yayambalidde kyamagero oyo wa NTV bwe yali ayagala okuba nti amuyisaamu egaali wabula bakasuku baayimirira ku magulu gaabwe ne bamugamba tokikola katate yeewuunya lwaki ensangi zino ye baba bamulinnyako bakasuku basirika busirisi ne bamutunuulira oba ne batunuulira ababa ne bangamba kyamagero mukwano gwabwe era sina muvuma ku channel yabwe. I was like, okay, then if it is universal, why not me? Chebakolera kyamagero butamuvuma ku channel yabwe lwaki tebakikolera? So indeed byebyo nno alutalo luli wakati wa mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior senior omanyi agamba nti kati okuva muzeeyi we yavaawo takyali junior yafuuka senior mbuufu obwo. Olutalo yalugudde kuba YouTubers abagenze nga maaso n'okuba nti bamukyaza ate oluvannyuma ne bakyaza abantu abagenda maaso okuba nti bamuvuma. Case in point Kasuku Kukuwazabanga gwe yasinze okuba nti naalegamu omulega njuba bw'ati olw'ensonga nti Kasuku yagenda maaso okuba nga akyaza Pastor Martin Sempa. Pastor Sempa n'agenda maaso okuba nti ayisa mu mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior egaali mwe yayogerera ku nsonga eziringa okulya ebisinanka n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Mwana mulenzi ono bwe byagenda maaso okuba nti bimugwa matu n'akatambi n'akeerabirako obusungu bwagenda maaso okuba nti bumulinnya. Muno nno yasazeewo okuba nti tagenda kuddamu kukyala ku mukutu gwa YouTube nagumu mu buufu obufaananako bwe bityo. Wabula wakati nga si wakuddamu kubanga akyala ku mikutu gino abamu ku baakafiiriddemu mu layini eyo mwe muli ne mwana mulenzi Simon Kawalaata kubanga ye abadde akyaza mwana mulenzi ono. Wabula bw'obanga ogenze maaso n'okubanga ocekinga show eya pano ebeerawo buli lunaku olwa Friday mwana mulenzi Kawalaata Simon gy'akyaza mwana mulenzi Junior was a no show teyagenze maaso n'okuba nti alabikako ekitegeeza nti yatandise okuteeka ebiragiro bye yataddewo mu nkola teri kuddamu kubaako omukutu gwakyalako. Abadde buli lwa Manda atera okukyala ewa Kasuku awo ne bahavingamuko chat wano na wali wabula katulabe ye yagambye si wakuddamu ate n'amaliriza nga akoze omukutu ogugwe ogwa YouTube mu buufu ofaananako bwe butyo. Kale katulabe olutalo lwa Kasuku wabula Kasuku naye tatidde agamba nti waacha oba ogenda n'ogenda wabula ojja kujjukira nti Tamale Mirundi omugenzi yalaamira Kasuku okubeera nga ye mukuza wa mwana mulenzi ono Tamale Mirundi Junior. So
omukuza ne gwe bawaayo akuzibwe bageze maaso n'okubanga baawula mu mbeera efaananako bwetyo ddala omwana n'asigala akula ng'ayawukanye ku mukuza we byonna tunaalabira eyo abasidi omusonsozi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli kotogera maaso okuba nti ensonga tutuula ne tuzitembeetera lwaki togenda maaso nakubanga vidiyo eno ogimpeera gilikinge esobole okuba nti etambula eve wano wentudde egende okusukawo. Thank you so much mwebale.